Yeah. Stay, hili. Okay, yes, hello, yakatandika mpolampola tugende maaso atenete nagaye nga bulijjo okuva mu video ate kutusibako Maama Lususu songa yakoledde ekizigo eky'omulembe kijjanjaba buli kika kya ndwadde y'olususu. Organic jelly okuva Maama Lususu we kiri mu buli dduuka lyonna ekyatandika butandikira nga tugende maaso mpolampola saagala kunyumereza okuva mu Walden Media ekyatandika butandisi mpolampola Stalo Masters Uganda nga bulijjo Walt Disney Pictures ate neteba kutuusaako ne bannaffe aba Walden Media ekyatandika butandisi era nga tugende maaso Hala Liberman Company Production and 11 Production ekyali ntandikwa era nga tugende maaso mpolampola songa nesalaka ndiyo jinsi watokiriza okunyumiriza satandise n'omukulu wuno Semaka ava waka ayina gyolekera ku mirimu gye efiri omanyiddwa nga Bridge to Terabithia ekutusibwako Stalo Masters nga bulijjo bali ku TB15 wobasanga mwena beetaaga engoye eza buli mukolo gwonna kazoweya ne gentisiweya weziri Stalo Masters nga bulijjo shop number TB15 ku Titanic Plaza mpazi ne ku Jessica kwebali sisi 19 kakali wano mutaka akedde ayolekedde ku mirimu gyawaka waavuda ine mutabani we ono gwe tulengera Anna Sophia Rabo nga ne screen kwali nnyo Robert Patrick okuva mu firimu nga Terminator 2 Bailey Madison etugenda balaba mu The Bridge to Terabithia gyetandise mulambalamba Zoe Teshano Stephanie Consalini yakeranga kajuza ku makya yali musajja agala ennyo okusiiga ebifaananyi kwega ebimu ku ebyo talanta ze yali alina mu bwongo oba mu mutwe mu biseera bye by'eddembe by'ebintu ebimu ku bye yakolanga waliwo ebintu ebyamugiranga ebitondo oba oli awo ebyanyumizibwanga obunyumwa so naye neyeegomba okuba niyali agadde osinkana ku bitonde ng'ebyo kati olw'okubyagala ennyo yalina akatabo kaka art yasiiganga bisiige naye nga ku talanta eno yagalanga okwongeranko talanta y'emisinde era kyekyamuleteranga okeerukajuza buli ku makya nga yeetolola emitala mingi egy'enjawulo okulabika ndi agezea okulabika ndi atuukiriza ebimu ku birooto bye okubeera omusiizi asinga ate era omudduso w'amaanyi. Jeff Stockwell ne David Peterson beba screen players ekyali ntandikwa Gabal Supo director w'ekifaananyi yakomerangawo mu budde nga temukaddiyeeko serotepu gyakozesa yesoma yedduka ate bamugamba ayina ogikekereza yesoma yedduka gyasiibamu emyaka gyerimu tebalirwa weeta kubaako ekyokulya nasooka ofune ekyokulya nga tonagenda ku ssomero konda tu Brenda mpola bonna baana waka ne balina engeri bamuyisaamu sajja atumusirise balina akato kamebo kagenda kuba nkatandikanaku okusoma kana kabuwala ebintu nga ne bisinga okuleka ne bimusanyusa gamba ng'obutonde obw'enjawulo ye alina engeri gy'asaasira obutonde kuba Katonda alina ensonga lwaki ebyo byonna weebiri kyava ayitawo engatto zange ziriwa ezo tojja zeetaaga kati Mama. Sorry, but I will not send any child of mine to school looking like some hobo. There's a perfectly good old pair. Nantojja kuleka nyo ogenda ku ssomero n'engatto enkadde bwezi todaze nakutegekedde. These are girls' ones. Kyokka zino nazo z'abawala ate si z'empya nga bw'azoogerako. Taata muzadde. What's the matter with you? Baavu bazaala nnyo baba beefulukuta buli kadde. My sneakers. I've got bamuwadde engatto ezo baazisudde laba ze bamuwadde. You couldn't race in your old ones either. Naga mbadde engatto zanya ziddukiramu kwenire engatto ezi nkadde tujja sola ziddukiramu kuba nkadde nnyo nti zino zawala sijja ziddukiramu. They make them the same. You got your chores done? Laba just about to. It was tazaagadde nga tuzifaananye ez'abawala naye nga n'abalenzi wazambala ziba lwakuba kala manyi kala ya pinki eyo mbwetegeeza bawala kati ng'afuna bulaaka sooka asazaamu buli wa pinki wonna kala ya pinki eba y'abawala era buli agikozesa omanya okozesa by'abawala
linokere okusumulula amazzi balina greenhouse. Kumbe basi ate etuuse kati ate amazzi gamuyiikidde. Abadde alina okuba nafukirira ebimera ebiri mu greenhouse. Kyava adduka musajja atu asobole okulabika ndi asaga basi. Enkyo ojja kutambuza bigere ogeza n'oluwaayo. Ebi byabitwalanga bw'ayagala. Ekisaati kye yaddukiddemu kyagendera mu kusomero kitobye. Buli omu amulabanga kataala. Kuba ekigaati kiriko ne blue band. Consider it a free lunch program, farmer boy. All right, settle down. Musirise embeera ze. Your teacher again? I want to tell Alexandra. Monster Mouth, now Scoot. Alexandra, they call her Monster Mouth Meyer. Yategedde erinnya lyoli. I said Scoot. Deeri tonsemberera. No talking, no chewing gum, no teri kuchewinga gum, teri kwogera nga tuli mu kibiina. If you download any essay, na buli alina electronic device agigyeko. Kasitogeza ku downloadinga essay n'okuva start the year off on ku internet. I'll do our own. Ojja kuvunaanibwa. Expect you to take notes. Beep, 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 beep. Know what that is? My loser detector. Beep, beep, beep. Oli alina ekyuma ky'embu. I got it from your sisters. I certainly do not need it from you. Laba. That goes for you as well. He hit me. Mbwankubye. You're dead meat. Scott Hoger and Gary Fulcher, be quiet. Yamuga Foster. To what we were discussing. Neggale musooke mulekeni mutunule eno musirike. Sweet sneaks, Aaron's. Wena sinike z'akabi. Sisters hand me down on Oyambala zaabola kireka ne panti gy'oyambadde ya sisitawo. those. Bimujerega neetabiddamu. Tuba tuli awo. Good morning, kids. Welcome back. I hope you had a great Mwebale kutandika taamu endala ku ssomero bale kudda. joining you. Naye taamu eno mugenda gitandika n'omuyizi omulala y'ono mupya. To luck. Tukwagaliza mukisa. Kawala kapya kaako. Kakatandika okusomerawo. You'll just have to sit at my desk this morning until we figure out. Kali bamugamba agenda kutuula ku desiki y'omusomesa olwaleero nga banaanoonyaawo anaatuula. Yeetika ebitabo naye ensomba byuma yakubiri. I want you all to write a one-page essay about your favorite hobby. Yabaga buli omu ajja kuwandika essay oba kutubulira essay ku mize gy'asinga okwagala. Ejje gy'akola. One side medicine. I'll do two. Ono agamba ajja kukola bbiri. Tajja kuwandiika emu. Omanye edda mu bibuuzo baasabanga examples bbiri omwana n'awayo 6. Naye era obubonero bawa gwe bawadde obusatu ku bawana awandiise 6. Kakazi katuuka. Wano batizinga kaagala gendako manju. Backwards freak. Wano osasula. That's right, new girl. Nice feet. Maama nnyabo. Ogambye ki? What I said Bambala guludumu engatto. about the trolls under the bridges. Who Wali owuliddeko ku be bayita bitrolls. Trolls? Trolls? Mbono giant alinga bitrolls. Byabanga bitonde naye byadda. Sasula totubuzaabuza. Kyava ayitawo yamanya bamuganye. Lwe lunaku olusoose ku ssomero naye nga ebyo bibaawo. Ku masomero agamu ebiseera ebyo. Simanyi oba Kakemba abimanyi. Manyi omuntu atamanyi kujirega ku ssomero aba teyagenda. Baabano kyava ajja kakati no competition zaleero ez'emisinde buli lunaku abadde nga akeera kajjuza okakasani asobola okuwangula trophy. Hoger, get in here. Ate akimanyi ono olaba musujja. Come on. Beep, 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 beep. Back behind the line. You know how it goes. Teri atamujerega ku ssomero asomera mu kisaati awo. Hey, new girls. Waye gwe muwala mupya Guys. weyala kwabikirano biwowoolo. Matter, Hoger. Pretty girl's gonna beat you. Ani yagamba mbugina emizannyo gy'abasajja. Ono amwolereza ne bitandika. Jukira buli gyakeera kajjuza. Jakubaleega leero akikoleredde ebbanga. Laba ekikumi. Laba ekikumi. Oyinza okuyiwawo empengere. Kumbe kasi yeyo bulaza wange yawakulembedde kajja kawaga. N'alyoka abatwala. Kikole kali kamuzaamu amaanyi. Zaamu amaanyi alaba agenda basinga omupya gye yavadduka nga mbuyaga ti nange yawuliranga n'amaanyi gamuweddemu. Gwe kino kinyumya otya ate abalenzi tebaagala kukola mawulire ku baana bawala. Owangudde Jesse. Kano ke kawangudde.
Yes, right? Yegwe Jesse sikyo. Nekaja kamweyanjule kumba apinze. Ani gwosinga singa otyo. Abadde ng'akeera mu nkuba kajuza uli anga n'amaanyi gamuweddemu. Buli jadduka kusinga. Akajuza. Tugenda maaso. Ate nga tulabuliki tutalabithia. Kati watuuka ewaabwe waka school bus baziza ogenda okulingalika n'akamusinze wano ekaviiriddemu. No. Kweni ongoberera kweni nze mbeera wali. He got Kyogamba oli neighbor waffe. just me. Oh. You got any Barbies? Yeah, I think I have a few. Kabuuza oba balina ab'engando baki. 1 and a half. And a half. Mufumba ku mugoyo. Like Oba obuto bwagala nnyo okumanya ndi kiki kanaatuukirako nga bakyadde. a toilet with them in it. You drop them from the upstairs window. Laba. Like that. It's really fun. Sounds like fun. Well, I'll see you around. Nyakuba mbalabe ng'ekitulwa mulirwana. Yeah. Hey, guys. Abayi. Dad. Hey, I'm just going to get some supplies. You want to come? Oba ngenda kuleeta bya kwesito mperekera. Taata waako. Maawe. Taata wo agula ebyokozesa ewaka ne muwala we. My fault? Ewaabwe bangi buli ozaala abaana bangi otandika obutabafaako. Buli omu yeefaako bwefi wano. My algebra. Hey. Baku biberenge. A lot more around. Bye bibeera mu maka abaana nga bangi. Onayagala nnyo okusiiga. Asiga obupunupunu. Maybelle, Ha. how many times have I told you? Mebo sagana okuzanyira mu kitabo kyange. Me. It was to you. Can't prove it. Si yenze niye gwe ndi omanyi otyo banze. Wamma nti asomyekera nzita. She was in my stuff. Azungira mu byange. Tough. Biriwa. Taata yaliwo ng'ataasa. Yakubemu akapunupunu. Race go. There's this new girl moved in next door. Kati engeri ono gy'asiga ebifaananyi ne kano kaagala gezaako mu biitinga. Ate nga kazanyira mu kitabo kye. Make sure you take out the garbage before supper. 1 drop. Huh? And that's the magic. Agezaako kayigiriza okujjanjaba ebimuli. Ye taata Robert Patrick original names. He's ever gonna grow. Ye mulenzi aliwo ewaka era emirimu egisinga egy'ekirenzi taata gwe yagitumanga. Those flowers. Kati balina greenhouse. Abazungu beerimira ennyaanya tebatera kwagala zigula nnyo mu butale. Ebiseera ebisinga omuntu okutunda ekintu ky'omu nnimiro amala kakasani ye ajjuzza oba yekkusizza ebyandibaddewo ng'ebyokusuula bye batunda. Naye wano otunda ettooke essava nga lyakatale. Mwe mujja okulya obunyaala. Summer's over? No! I am. Come and get your instruments. Kaakati nno ye musomesa w'omuziki. May I please play the castanets? Ogenda okulenga Music? kano ke kapya ate kamulirwana. Last longer. Kayinako tekamuyinaako ttabu naye yawula akyakanyigidde kuba kamusinze mu misinde. Then make some noise. Come on. Ulire omusomesa w'omuziki. Na buli omu akwata kyasobola okuleka nejjamu eddoboozi. Why can't we be friends? Ke kayimba. Kikola makulu ki? Okuba nti munno omulaba bubi oba omulaba nga aduyo. Society ennungi buli omu alina okuba mukwano gwo. Why can't we be friends? Yetegereza akasomesa. Mwana mutono yetegereza akasomesa amaaso. Ne mu basi yefuula bize. Wacho mmalako emirembe. Ate nga bayimbye akayimba Why can't we be friends ku ssomero. Nze watu njagala akankuweeko ku kagundi. Just saw this video yesterday. Awo muniga agambira umperako gundi eri. Waliwo green material oyo doodo oyo gwe bali omubisi. I want to watch this. We just can't keep going. Kakali kali kamufula kyaliwe. I've only got what I've got to work with. Simanyi mwe bali muna abadoodo. I know it's a problem, but I'm going to try and get Baagala nnyo bakyali bange. pick up another shift at the store. Ene by the green zibambi.
mulina okulya nnyo greens kuba zirimu vitamins. Wow. You're really good at drawing. Kino gwe wabikoze. Any kid I've ever seen. Yeewuunya engeri gyakolamu ebintu bino mutako ono. Ke kawala keewuunyiza. Gezaako nnyo okubeera mukwano gwako. 1, it uses adjectives well. And 2, it's clear the author... Ono ye musomesa asinga okubeera omukambe wano. Kyasomesa ne batakikwata luba lutalo. Waakagwako tesiti z'omulala naye oyo. Self-contained underwater breathing apparatus. Laba. By Leslie Burke. Leslie, get it for us. Self-contained underwater apparatus. Ani asobola okugitunnyonnyola? Kyavajja. I'm moving gently forward over the wild and beautiful. Atwebasa. I'm floating Biribeera bivuluga buli kaseera. and breaking it up with the sound of my breath. Oyo. Above me, there's nothing but shimmery light. Poem. Come from, and we'll go back to when I am done here. I am diving. I'm a scuba diver. I'm going deeper past the wrinkled rocks and dark seaweed. Yagamba diver oba scoop diver. Silverfish wait. Otandika okuba mu nnyanja ng'odivinze. Ntambula. Wabula eno poem gy'asoma. Wobbling like little jelly. Eringa ekyennyanja lodi yamulabe akuba nnyo ebyennyanja kitegeeza aganya okusoma ku bitono by'omu mazzi. I need to see. Ate ekyennyanja bwe kityo bwe kiba. That is what makes it so. Weewuunye kirina ziri gills kisobola okuleka ni kijja oxygen mu mazzi. Y'ensonga lwaki kisobola okubeera mu mazzi bbanga eddene mu nnyanja nga tekiri ku ngulu. Dr. Bob Ballard. I want Kiri ekintu kizibu nnyo. to write 1 page about what you've learned. Nani mugenda kuwandika peji emwemu kwe bye muyize. Program. If you inform your parents it's an assignment, I'm sure they won't object. Laba. But what if you don't have a TV? Kakati mubagenda kuwandika SMM ku TV oba kwegamba ku program ya TV gye basinga okwagala. TV kills your brain cells. Oli amugeo ojja kugamba muzadde wa kutereko TV kono oba tetugirina. Be like every day. I rest my case. Well then, Leslie, you don't have to write this essay. You can pick something else to write. Yamugamba kale kibango kifunyemu obuzibu oyinza obutawandika esse eno ekwatagana ku programu esinga okunyumira ku TV noba ng'okola ekintu ekirala ekikunyumira ng'ogyeko TV. Mulimu seba abantu batalina TV oba nga bazina naye nga sibaziraba. That's my page. Oni atandika otunula kusobola kuno kuleka kuliko omuntu gwe batayagala nga muwala era nga bamuyisanga yewe batera okumuyisa ate bagamba nti mulabe wo simanyi oba mulabe wa mulabe wa abamukwano gwo kyavajja. New kids in Janice's. Ha. She's doing. Yes. Awatudde kira watula kira wuno. Push the backwards. Mugamba venga kira tanajja oyo kira kusanga mu kifo kye vaayo lumbe lulo lujja vaayo kira kusanga watula wata kira abadde amusanze kyava asiibula buli omwana alabeere mukwano gwe. You're really asking for it. Olayika okyesabira ojja kigwako. So might as well have some fun. Getting Janice all wound up is a weird way of having fun. Well, what's your idea of having fun? I don't know. Oh, you want to do something? I don't know. Let's do something. Sibalina kintu kye bali bakoze nga bafunamu essanyu kweni wandyagadde obaako kyokola kweni simanyi oba tubeeko kye tukola ke kamebo brother aka akabowa. I don't use my Barbies so much anymore. If you want, you can have them. To keep for permanent? Sure. Thanks. You're lucky to have a sister. Laba 4 of them and I trade them all for a good dog. yambuuza oba balina okwegamba baganda be kweni nina baganda balinga bana kweni sokojje Road, on your mark. ewaka tebakwatagana naye alayika afunye omuntu ow'enjawulo mu bulamu mukwano gwe baali baliraanye ekibira ekinene ennyo kuba babeera wala mu byalo eyo kadi nga badduka nga bayitawo bavudde wala n'okuva ewaka
teri abaagala ku ssomero bo basaze babenga beezuula batandikirawo bulamu. Nagambye EK Music ku Yamaha Center shop number LB59. What about sharks? Music kompya wali bagala ba promotinga filimu zaffe zigenda mu siku Yamaha. Sharks while you're Songa ab'ensambya mu kirombe mujja kuba muzifune wa Isaka. on scuba diving, my. High-tech Film Center opposite MTV Lied in your essay? supermarket. I made it up. It's different from lying. Babu Those drawings you made. You really seen all those things yourself? yambuuza kyoga bino n'ebintu obadde ng'ojja obiraba. Ale eri naawe abadde nga gy'atambula najja eno Look at that. Cool. naye bulijjo abadde nga ayina waakoma. I wouldn't trust it. Kweni laba omuguwa ogwo tubuuke tudesayidi na kweni mugwa sola gwesiga. Ku lw'okuba omulenzi ku ssomero bamubuulinganga n'ewaka nga siwali amussaako biseera You got it? kubanga waka abaana bangi ewaka abaana bato be basinga okufaako. Kati yatambulanga najja eno kati yagala akala kana akalage ku ebyo bintu bye yazuula ng'ali yekka naye tasukangako awo. I'm hired. Kono ntugezeeko tulabe ng'akwata ekiguwa baabano mu kigumu That was so much fun. You have to try it. Come on. mubadde binyumagezaamu okigezaamu tebamanyi buwanvu bwa mugoogo naye okwewuuba kye baliko. Tugenda maaso kigumu ekiguwa naye nga kibadde ebbanga kuba emyaka nga giijja omulenzi ono adde akiraba. Omuwala yagamba kigumu. Mu bulamu omuntu olina okunoonya ddi lw'ofuna essanyu. Kasita kibanga tolifunye mu bubi. Manye ebintu by'essanyu bizibu. Oyinza okuba ndi ofuna essanyu naye ng'ate essanyu olifuna mu ngeri ndala. Let your head. Efirimu tukyatandika ntandike A Bridge to Telabithia. Agenda okulengera bitandise okubanga binyuma. Atandise obyagala nagaye kagwa kafumbe mu Kasolode home and away ku Zai Plaza. SK Movies kwenda je center. We need a place. Just for us. You know, where there's no Janice Avery's or Scott Hookers. Yeah, but when we go back to school, there they are waiting. Yeah, but someplace better than just not being at school. What if there was a magical kingdom that only we knew about? Yamugaalwa ebintu bingi bazze basoma ng'ebyafaayo ku ssomero kwenera waliwo ekintu ekitali kyewunyisa ku ssomero. Ebiseera ebisinga ebibiranga bino bibeerawo nga biteresa ebintu eby'enjawulo bye tutamanyi wate nga mulimu obwakabaka obw'ebyewuunyisa. Kwendi olimba tugezeeko okuzuula ekyo naye nga akasaka ne kamumira gwe omwana yalese ekiteeso. Leslie! Agenda okuyita Leslie nga tawuliza Leslie jangu kumbe kaakano naye nga amugambye ebiseera ebisinga wabeerayo obutonde oba obwakabaka kingdom obutamanyiddwa wakati mu bibira eyo kyobula abantu abamu bagenda mu bifo ebimu ne bakolerayo amalala ne bataddaka ogwa ku lusozi nga kuliko ebyako omala galeetayo omuzannyo yegenda maaso firimu kati bayingidde omwana yalese ekiteeso tugenda maaso nagenyokanga ate akutte embalulo. Owulira emiti giringa egyogera omwana talina kyatya kubanga ku butabo bw'abadde ajjasoma obw'ebyafaayo bungi ku ssomero oba amasomero gazasomeramu jjukira no baakasengayo kaonda ati Too bad for them. Close. tebaasemberera kibi baani gwe tobawulira kwogerera mu ngero. Tugenda maaso naga nice tea oba nice curry powder bakoledde amajaani nice tagauzi tea ne nice coffee. The prisoners. Ate nga byonna birungi ku mbeera y'obulamu gwe
kakikono waliwo omuti oguyimiridde nga ekyonzira omwana talina kyatya buli kyabaako kyawuli aba ayagala abe nga olaba bitegiyimiriranga bagolokipa omwana ng'ayongera genda munda kali balina akantu ke bagwako. Kino kyewuunyisiza ddala. Waliwo engeri y'akatri house naye nga kakadde kalimu abaali bakabeeramu oba baddawa. Efirimu egenda maaso. Nga balinnya waggulu tugenda maaso n'ekifaananyi kwenula baabalwanyi twala eri naawe ezo dragonflies bino babeebi namunkanga ono alabanga ebyomuzannyo kweri bya ddala eno nsi ndala kirabika abantu abo baleka baasibwa ab'emyoyo emibi kirika waliwo emyoyo emirungi wano naye gyasibwa gye gyatandika amatwale gano ng'atandika mbokoowola emyoyo emirungi. Mutuwulira mundage nti weemuli nti mutuwulira oyinza okwetira kyotamaleeko nakyo. You just got lucky timing. The winds are blowing off and on all day. Can't hear you! Sibawulira oli amugaini ezo mbuyaga. Ebiseera ebisinga embuyaga gy'owulira eyo teba mbuyaga yokka. Wabeerawo amaanyi agabagalwa era n'ensonga eyo baweeri. Kakati no baazuula nti mu nsi waliwo ebitundu ate biyinza obbafuula ab'enjawulo gamba nga n'okunyumirwa. Olunaku olwo muteekawulire ekipya mu ye era nga akitegedde nti abantu basimayirenga kubanga ewaka bulijjo baamwenyanga nga ye tamwenya. Kakati no kaafuukanga kaze buli we baddanga okuva ku ssomero bwe kwate genda eka kakazi katubaakagobanga ate omukulu kyayogera tokiddamu sawo ne basuula wali ate banabba muki kati baatandika kuba bakizuula nino waliwo awanyuma ate kirayika gano gaali matwala agaali gafe dda balina okwata ekuba babe nga bagazzaawo buli ekikozesebwa bakabaze nakyo. Baleese Facebook, baleese amakooko gezaako okuzimba akayimba kano bakazzeewo. Tekibafuula ekyenjawulo oba okubasanyusa gy'emirembe gye bawulira. Bano bazungu mukwano gwo aba mukwano gwo era ebirowoozo biba byakuba mukwano gwo naye mukwano gwo mu nsi endala mu kibira. Oba oyagala omanye kwegamba bituusewo ebyokubeera ab'omukwano. Kale ndo omusomesa wa music yatandika okuleeta ekipya mu baana bano abatalina kwagala nyuma bagamba okwagala naokwo n'okwagaliza ngana okwagalana n'okwagaliza ngana bintu bikulu nnyo mu bulamu bw'abantu. Tetwandimuyambyeko olowooza ali oke tetumuyamba oli alina ekisa ono twandimuyambyeko. Problem. Jess, Aaron's tripped me on purpose. Kakati no mu kino kiga fuluma tambuza bigere otega otya munno. Ne muntu gwe sikuteeko nti fuluma mateeka ga ssomero biriwo kubabonyaabonya buli kaseera oddangayo. Musajja ati yatambula wali no ssebo wawambuka era ogenda otuuka ewaka
What happened to you? Gwe kyakutuseeko. Avery is a very talented person. She can shoot ketchup packets over 4 rows of seats. Lengera omuwala kye yamukoze munne guli gujaya nti gukiira. Ship at your house. My mom sees this and she'll be all over the print. Yamugamba nandigeza amwe nirongoosi zaake wammwe kubanga ewaffe maama ajja kunzita busi. Ne kajjako erongoosi zeeko ewaabwe. Oh, hello. Mom, this is Leslie. Ono ye Leslie. Hi, Leslie. Alo Leslie. Nice to meet you. Sanyusa okulaba. Me too. Nange. So, are you and your family getting settled in okay? Yes. Gwe ne family muli bulungi? That's nice. Kirungi nti. See you later. N'abalaba edda. Hey, honey. Ha. Omwana yala kuyiga kutandika by'amatooke. On a friend. Banne ne batyamu baganda be. At home. Same as my mom. They're writers. Writers. Balina amaka gaabwe gaago. Fiction. Omanyi obulamu bwali bunyuma nnyo oluberyeberye. Abantu ne mubeereyo mu kibira nga serisi basumbuwa. Kati batereka ebitumbuwa baga bijja kunyumira eri ewaka. Ewabazadde waabwe si waka. Kiki ng'otuna bulala. Simanyi. At a hardware store. Ndabira omutima gwange nkutunulire bwe ntyo. Omanyi ebiseera ebisinga ekyaleeta emberebezi mu nsi baali bakazi. Kati neera katandise. Musimanyi naye mpula omutima gwange akutunulira bwe ntyo. Well, if they work at your house. Mbolusi tekagala kulya ng'ono taliiwo. Not really. Laba. Kakati baba bakyali awo. Yukira ensi gye baazuula baga yaliko bannyini bo. Gala tukuba bomu. Come on. Kayo. Kumbe enkerebwe zibalumbye. Abadde amanyi. Scroger. Nkerebwe. Sneaky foot soldiers of the Dark Master. Zireka ziva wa Dark Master. We need ammo. Omanyi mu nsi mu butonde waliwo ebintu ebiri mu maanyi g'ekizikiza era nga bikulemberwa Dark Master. Kati ne wabaawo ebyo ebiri mu sayidi ekitangala amaanyi ago amalungi. See him up there? Obiraba? Yeah. Ziizo. Do you? Really? Yeah. Enkerebwe Beep, 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 beep. eneefuusa ekizibu. Kuba eŋŋumi tensiruwalirako wakagenda. Leslie. Kati abagenda kwewanewa Leslie nti nkubye enkerebwe. Leslie alina engeri gy'abulaabulamu awo. The whole kingdom from up here. N'asobola okulengera obwakabaka bonna nga tuli wano. Alo. Isn't this cool? We can do anything here. N'agaatolaba wano waliwo engeri y'amaanyi ag'enjawulo buli wokkiriza. Bingi by'osobola okukola ebitali mu bulamu bwa bulijjo. Mu bulamu olina okuzuula obwakabaka w'owulirira emirembe kye kitegeeza. Wano olaba obwakabaka bwonna. You'll see. Just close your eyes. Wano nti nga sina kyendaba kwino ojja kulaba. Just zibiriza amaaso go oggule emmeeme eyo ojja kulaba buli kyoyagala okulaba ojja kiraba. Omugga ekitabaddeyo. Ebintu waliwo ebintu ebibeera mu bulamu naye nga tosobola kubiraba okujja ng'okkiriza. Ani we bwakabaka bwa Tirabithia ekyo kye balaba naye abala tebayinza kukiraba. Kati yasooka nadda eno atandise okuba ebifaananyi by'enkerebwe. Kumbe gaali mazaalibwa ge nga tamanyi. Abadde ali mu kuba bifaananyi bya nkerebwe ziri ze yalabye ne muzeeyi muyizi naye tazirabangako. Make a wish. Make a wish. Happy birthday. What'd you wish for? Bamugulidde ebirabo. Moloka bwegoba. It's cheap junk. Kyabadde kyalayisi. Yamugulidde kikadde kadde. Kale omoloka buvaako ekipya tebuvaako. Nkyagala. Wini kale anu bwe buzibu obwo. Yazaala abaana bangi. Do something in the greenhouse. Waliwo ekigudde mu greenhouse sara sooka ojje. Ewaka ng'oggyeko taata ne maama waliwo abawala bana. Well, chewing its way in here. Ye kennyini wakutaano. Kataata ne maama be bantu 7 eyo family beegezze. Get in here. Ku mbeera ya leero kati akantu kali kaleka kaayise wano
ngenda kakutegera kaagala kulya nnyanya zange. They're here now. Right, Dad? Hope not. Greenhouse teziyambako buli season, buli lunaku eba season. Tebagula nnyanyaka. I can help you with? No. Olina kiwandiikadde nkuyambeko nakyo. Clean this mess up. Kwe nedda. Bino ngenda birongoosa. Njagala ndabe kiki ekiyingira n'okula ennyanya zange. Saagala. Waisoko kukwate. I heard it was your birthday yesterday. Nandibadde nkireeta jjo ku mazaalibwa ago. Engeri gyali musiizi baamuleetedde langi. It must have cost a fortune. Kireka kiguze empitirivu. No matter what it costs. Kyonna kyezigula sifuddeeyo. Well, I can take it back and get. Oba tokyagadde kankizeeyo ndeete ekyalayisi. Thanks. Webale. Ennyonyi webale nnyo. Kino kibanu badde okola mu kusooka. Balayika agala kwekuba kikalakale tu. Look, the Skroger and the Vulture. Tugenda maaso. And a guy who can stand up to a Skroger is scared of a Hoger? Miss Edmonds? He speaks. Can I help you with those? You sure can. And you just made my day. Great. I'll get that one. Thank you. Tukyagenda maaso. Hey, guys. Abaye. Hi, boys. Babeera nnyo n'omusomesa kati baatandika okumanya n'omusomesa kiba kirungi kiraga empiso muyamba. You're so good at that. Kyali kirowoozo kya Leslie. Good at what? Building stuff. I mean, you're really good at it for a girl. Same way I'm fast. For a girl. Baagala kutandika kulongoosa ono engeri gyali omulungi okusiiga. For a boy. Okay, truce. Baabo. Laba akayumba. Don't your parents ever notice any of the stuff's missing? Not when they're in the middle of writing a book. What's that? Show yourself! Weerage. Omuti ogenda okweregereza omuti abaana bano baazula obwakabaka buno. Ebibira biba n'amawa nno. Osanga obusambwa gwawo gwatambula ojja oteekawo amakanda gukomawo. It fell all by itself? Olowooza gukutegoka. Waliwo ekigusudde kibadde ki? Ebintu ebimu biba byakwegendereza. Tugende maaso abridge tutera Bithia gye tulaba. Agambye emizi video nga bulijjo emusiku yamahaka gwa kafume mu kasarodi. Kirabika asudde omuti kano ke kagereke. Awo waalinyaawo. Igenda maaso. What should we do? Ogenda okweregereza ekinnya ekigere kiri kyenkana ne septic tanka. Ani alinnye wano? Track its scent. Sneak up on it. Ani alinnye? Alinnye obulinnye omuti ne gugweri. That way. Kikutte wani side eno. The world Terabithia, and nothing crushes us. Nakoowola mbu amaanyi g'omutera Bithia wewe baba kibawe bali teri kiyinza basobola. Bakkiririza bw'oba mutera Bithia singa obulogo bwawe buba bukusiima oyinza n'okudduka nga bajaaji. Singa obulogo bwawe bukusiima egenda maaso mwanonye ekyewange. Kaakati kumbe yali yeebase n'awulira omusu gwe gwali gujja okulyanga ennyaanya kati baali bagukutte n'aguzaayo. Kyokka muzeeyi yakaye kyonna wakikwatira kagenda kissa fimbo ono akisumuludde. What do you think you're doing? Obadde okola kino ekintu ekyo? I took care of it for you. Nkirabiridde n'agamba enze enkuba. Boris, now came back on that, I promise. Tekijja kudda nsuubiza. Hell out of the greenhouse? Omanyi otya? No, just trust me. He went out. Nesiga. Jess, you need to understand something, okay? Weetaawe ku kyonna otegeera. It's not one of your cartoons or whatever. Eno tekiriko ebyo bikatuni bwe bw'okuba mu bitabo. Money we earn and time we don't have. Kino ekintu kitandise okunyingira kiri ennyaanya zange ku ssente ze sina ezinaagula singa tubali tulina nnyaanya waka. Jjukira tuzeetaaga. Owulidde?
kati gomanyi gwagenze gubwegedde n'ennyanja mmeka tudda ku ssomero guli musugulya nnyanja ate olwo lwakutte yagutadde buti ekyo muzeeyi takyagalira ddala talina lunaku lwali akoze kintu kyonna waka ne basiima sula bulungi mukwano era bali be basuza obulungi sula bulungi gwe nga oyagala Jesse ale taata naye nga amazima gali nti ye mwana omulenzi yekali ewaka kitegeeza omukwano guno ogusinga gwandibadde ku ye naye bali ku biwala byokka ekyo kimuleetera okulowooza nibo waye tebamwagala yambuza dde akitufaaddewo giant tro ennene waliwo ekitonde biba byakulanga abantu naye nga kikoma eri kiwanvu kizibu yukira mu sayizi y'abantu obutonde si bwe bwasooka butyo bantu bajja bakendera mu sayizi gweotunulira lwanyaago lowooza ali abunomo kumbe ye muntu ayasigala okubanga akyali mu kifaananyi ekituufu eky'obutonde abantu edda balinga banene ng'era bawanvu bakoma eri ekita kyaliwo kati kano katandise ofuna emikwano nako ssebo Yes. Savory stole my Twinkie. Savory stole my Twinkie. Kiriki kanyama kibye ebibye. She's over there. What are you going to do about it? Kiri eri ogenda kikolera ki? Pay to pee. Kiriki kanyama otunda kitune n'okojowa mu ngoye. Tewali kyakola okujjako kiringiza. Deri. What fair is it? Peeing's definitely supposed to be free. Free. Ekyo so kirina okuba. Free the pee. Free the pee. Ne beekalakaasa mbu. Free the pee. Batutaase. Free the pee. Atutegundiye bagenze kwekalakaasa kyekigudde wano ojja tuwa ebyaffe ggwe vaayo ekintu ekyo okimanyi ekinaddira nga nwanyi nakyo. No, I mean, kicked out of school for fighting a girl. What's that gonna prove? She stole my Twinkie. Atute Twinkies zange. Njana kaba bwe kaba. It's all right, Mabel. Omanyi okuba ne walabiri ku ssomero kobe mulenzi bikukuba. Oli yamugambye esonyiwe. Don't let the Terabithians hear you. They thought you were their king. Entegeragana enjawulo wakati waabwe bingi byajjukira kati sooka okwate wano labako yamusiigidde anti ngisizo naye kegenda kutandika kyabajja yamuleetedde kino. That is your very own certified purebred giant. Amufunidde ekibwa waba teyakibbye bubbi waka. Giant pea all over my sweatshirt. Wow, Jess. Thank you. Bane Jess webale. Ni oba okukwebaza kumala. Webale. Giant troll hunter extraordinaire. Kikyo. TT for short. Ekyo nno kumera omuntu gyali ewaka kikubyamu emirundi ena. Okulabirirwa. Otajja kiwa kyayiwa omukalo w'omujaja n'olowooza n'okisigaza. Oh no, we got company. Ha, tuwedde. Biki bino? Biringa biwugulo vultures. What's that? Ono yeekalakaasa. Baba bali awo. Kiki ekigagambuka? Bawulira ekigagambuka. Kumbe balaba ng'omuti. Si muti. Tabe tabu. Wengere tabu. Oyo waba muzanyi wa mupiira. Ekigere kyasaayo mwangwe muveeyo. Umbwa. I think we lost him. Tukirese oba olya. Akangaziza waliwo embwa ez'amacati
nga tegoba aduyi ogenda okwerekereza ogambira atyo Does this thing even have a weak spot? I don't know. nja kukusunanza obugere kayingidde mu bugere yakanyigirayo ogenda kumba olwagira That's its weak spot. ekiseka kyaseka busesi Old toe jam. Good boy, Pinky. Good boy. akijje mu kigere kyoli bamunyonyogedde kitegeeza muno mulimu ebitonde oba amaanyi naye ng'amaanyi ago sigayina tabbu ku muntu atagayinaako buzibu ekyo ne bakimanya baadde bamanyi nti lubaze Probably 8th grade boys. Who she got a crush on? ebintu ebyo byaliyo I don't know. Let's see. ne bajja ebiri nakati Boy in 8th grade is probably Willard. bagamba nga oluzi lwanna alongo simanyi lugendwako biki oyinza omusanga ng'ayonsa Dear Janice. oyinza osanga emmamba ng'ate eyonsa mpisi kwegano gamba No offense. kintu ki ekiri wano obubimba bayo emamanyi bwe gatyo byaliyo Dear Janice. You're the most amazing and beautiful person I've ever known. How do I know which desk is hers? It's the one with dried up blood and dusty old bones. I do not know if you know this about me, but I need to tell you. I think you are so kakati ono baagala kuwana omusomesa waabwe oli owagondi nga beeteesa okuwandiika akabaluwa jjukira omwana ono yasooka kutunira maaso ga musomesa oba nkaseewa aba akyatagala I was looking for you. owaye mbadde nkunoonya baana eri bayonoonye weetaaga okulongoosa Rose room. All right, I'll take a look. okay Meet me by the bus after school today. We can ride. baagala kuwandiikira musomesa bbaluwa naye ate ono ayagala agiwandiike nga ya muggundu nje muteerewa Oh, my love. Willard. You know, if we get caught, they're both gonna kill us. naye kuno ne batukwata tujja lugwamu kakye basooka okukola ng'ekino gye kibayisa obubi nga bagikiteerayo I got your note. That was really sweet. tulabe kyekiddako Willard Hughes is gonna ride Janice home today. What are you talking about? Willard and Janice. They're totally in love. bano sebo bali mulaavu ate bagenda kulinya baasi leero Well, he better. waliwo yawandiisa amawulwa n'agassa mu bitabo by'abaana abaleetera okulowooza nti be baaziwandiise olengera babadde bamukwala naye agenza bamuseetinze ebbaluwa engeri gyali nti abonyaabonya nnyo banne Hey, Janice, what happened? kyekyabadde Didn't Willard know he's totally in love with you? yakitegedde ddala nti ali mukwano naawe ebbaluwa baagiguddeko nakyo leero ne bakiswaza nti mwe mwabikoze nti ye It just happened. ejja kukitegeera bamubisizza omuzibu naye katumuswazeko olwolumu You can't. naye nze mulintwalako ddi gye mugenda ate osobola Don't you dare follow us or I'll tell totugobereranga your thumb and sleep with Mr. Blanky. bakatiisatiisa So what'd he say? koteesa otya To finish their book. How do you know? Hey, Leslie! Leslie We need your help! twetaaga ojja otuyambeko wano taata n'amuyita babadde bagenda mu tidibithiya yaabwe Hey, Leslie, come on. Leslie jja otuyambeko Mission. gwe mulundi ogwo gusoose omulenzi okujja wano Can he help? So you're the infamous Jess. How yegwe jesi Leslie tells me you're good with a paintbrush. Why don't you grab one and get going? yamugamba Leslie yatugaba oli mulungi mu by'okusiiga lwaki tokwata ebulasi emu n'ogenda maaso n'osiiga biba eddaabiririza enju And Jess, yes that's an artist's hand. ndabira ddala omukono ogwa artist ogikwata ddala nga omusiizi You know, the best prize that life offers is the chance to. laava eri mu maka gano That's Teddy Roosevelt said that, not me. agenda okulengera buli kye bakola bakikozesa kwagala taata ayigiriza omwana naye mu ngeri ya kwagalana nnyo ekitali waabwe ewaabwe kuboggolerwa
kuvumwa ebyeri family eringa y'amagye. Nono mbu ayagala kusiiga. Wow. What did I tell you? Was it worth it? Nagaye tujja gisiiga. Kwata gwe empompogoma oli ku mpompogoma. Bwawongera n'akomawo. Agenda ennaku zino abeera musanyufu nnyo. Musanyufu nnyo teyegomba nakuddaka. Agenda okuddanga mzee ya parkinze. Hey guys. Muli mutya bajjama? Get started on your homework, okay? Well, weekend's starting in a couple of weeks, so I'm going to need you to pick up on some chores around here. You know, the best prize that life can offer is working hard at work worth doing. Yatubuulirira waffe tumubuulirira. Vaayo. Hey. Musomesa. You taking art classes? Laba omwana byasiiga omusomesa byo tamanyi waliwo omuntu alina art bwati Katonda atto. Kyewuunyisiza ddala. Jess, don't let those other kids get in your way. Oh, here you go. Thank you. I just went to use the girls' room. Someone's in one of the stalls crying their eyes out, and I think it's Janice Avery. Wait, can't still be that trick you played. Yeah, tugenda maaso. Come here. I've got so much. Get out of here! Get out of here now! Kyekiri eno. You should go talk to her. Genda ogere naye. That's not like a skin knee crying. That's like crying about something serious. Besides, the girls' bathroom, I can't go in there. Mbona agenda ayogere naye eri engeri gy'akabasi abuntu ekyokulala kinaabiro ky'abawala sisobola kuyingirayo. Harmony is formed. Awaali wali obutayagalana wazzeewo kuba ne baagalana. Yali tayagala lessons za music naye omusomesa asomesa music. Ezo endowooza zibeerawo mu baana abasinga naye weewuunye. Oyinza okwesanga omwana ng'ayita subject y'omusomesa naye nga waliwo ensonga lwaki. Go on, tell me. No, I don't want to tell you. Mubule. Why not? Lwaki? Kino kyawola. Came up to me. I'm pretty sure. No way. I like to. Baakiwoza. Dad gets really mad at her. So, my dad gets mad at me pretty much all the time. He hits her. Oh. And some neighbor heard them yelling so loud that they called the police. And it got out. And all the 7th and the 8th graders know about it. Whoa. Which explains, like, a lot. Well, what did you say to her? Laba. Well, I told her about not having a TV and everyone laughing at me. And that I know what it's like to have everyone think I was weird. Then what? Ebintu ebimu kwegamba byali bizibu gyali kubanga abitwala nti bintu bikulu. Kwegamba luwa engeri aba 8th graders gye beeyisaamu oba ab'ekibiina ky'omunaana. Naddala ku munu lwe yagamba abeesi balina TV buli omu n'amusekerera. Waliwo ebintu byali tamanyi nti bikulu gyali. Yukira ali baakayingira wano. Kuba kyeva neegayiwa. Then I gave her a piece of gum. We should go. Yeah. Tugende. Wanna come back tomorrow?
Chatunadda. How about the next day? Sunday, we go to church. Sunday tulina ogenda ku church. You'd hate it. Sibamanyi oba enkya banadda. Ate season efuuse yankuba nnyo. What dresses, Jess? You in a dress. Kyokka bawulire eri gye bawulirira emirembe. See ya. Nja kuba nkulabako ne kale. Kale olw'Sunday balina ogenda ku church. So babeera bonna. Unayambala engatto ziringa ez'abawalambi b'amasannyalaze. Talina engatto zisoma zikyala oba zigenda ku kyaki. Biriba era biriba. Abaana abatonda babanga zimalayika. Era abawo omuntu omukulu nga tagenda ngombi amatooke ebyo ositandika okulaba ebyewuunyo. Kati kano kalina kye kafunye. Ate kyoyinza okugamba omuntu omukulu n'agaana edda mu kasawo kalina kyatwaliddemu. Abonekeddwa. Jesus thing. N'ebino ebya Yesu. Isn't it? Ddala gyebiri. It's scary. It's nailing holes through your hands. It's for all vile sinners. God. Yatufiirira ebibi byaffe. You really think that's true? N'olowooza bituufu. Leslie? You have to believe it. And Simanyi. I don't have to believe it. Yona akatabikiririzaamu. You gotta believe the Bible, Leslie. Olina n'okkiriza mu Bayibuli eziri. Because if you don't believe the Bible, otakkiriza mu Bayibuli. God will damn it in hell when you. Katonda ajja kukolimira ogende mu Geyeena. Where'd you hear that? Webiwulirawo ebyo. God damns it. Wamma takolimira batasoma Bayibuli. I think so. Oba oli awo. I seriously do not think God goes around damning. Ebyaddala tolowooza nti Katonda agenda akolimira abantu nga basuula mu Geyeena. Tuli bangi nnyo, tuli ensi nnene. Kati wanaakolomera oba oli awo anaamanya atya nti sisomye Bayibuli. Ayinza okuba ali buvanjuba nga nze ndi eno. Anaamanya atya nti sigisomye alyoka ntwale mu muliro. Tugenda maaso. Genda mu greenhouse ontiridwiru yange. Taata alina byali mukanika. Tayita bano bamuwadde bamwe simanyi kukomerera nju. Awatonya wazibikira. Kati nga jano ne driru. You haven't managed to kill those things yet? Not funny. Look. Tana akumanya ngeri akola mbi. Put him in the sun. Kakali nabijanjaba nnyo. Lwaki tokiteeka mu musana? Yegulira ddawa. Kibadde kitandise okuwotookerera. Jess. Yes. Jess. Yes. Where are my keys? Ebisuuzo byange. What? My keys. You never gave them back. Ebisuuzo byange tewabinziriza. Wamaze okuleta duliiro. Eyo. Sabikuwadde. Kyava Jack. Thank. Nabitaddewo oba. Damn it, Jess. Keys to the store on there. Ebisumuluzo bibigala store. Have to place those locks. $600-700. Kalonda kufulu bazinseera $600. Keys to open up this weekend. I'll find them, Dad, I promise. Nja bizula nsubiza. Some damn money to pay for it. Lwaki tonsubiza okunsasula sente zaaguze kufulu ne twerabira ebisumuluzo n'engule kufulu endala. Find them. Nja bizula. I didn't. No, okay. What's the matter? Tabuki. I lost the keys from my dad. Ebisumuluzo nabisudde bya taata. Now he has to get new. Yanfuukidde zike. Please don't anyone get mad at me. Olaba kati ogenda kunyiigira. Hey, Jess, I know where your dad's keys are. Manya ebisumuluzo kitawo gye biri Jess. You know, the bells we talked about making. Well, it was meant to be a surprise. Bayagadde kibeere mu ngeri ya surprise. And Mabel wanted to help. Era Mabel yagadde okuyamba. Mabel, you tell me you found the keys on the ground. Lwaki tewamugenda ebisumuluzo bisudde ku ttaka? Kwente kyandisanyusizza kimala. Badde bagala mwewuunyisa nga bamuwa ebisumuluzo ebyo. Kade ebisumuluzo oli abagenzi okusibawo byagudde ku ttaka. Kano ne kabironda ne kabireetera ono. Kade tugenda maaso. Tell Mom I'll be home in a little bit. Are you going to tell Dad it was me? Don't worry. Mama mugambe ngendako eri wamu ku katono. Kwente ate ogenda mubuulira nti nze nabikwese kwente ofaayo. Ekyo nja kikwasaganya.
Enkuba yatonnya amazzi ne gawera. Let's go. Kale tugende. Get your head out of the clouds, boy. Draw me some money. Make yourself useful and draw me some money. What are you going on about? This isn't one of your cartoons. This is serious. Yes. I mean, what's so great about being serious all the time anyway? Tell me that. What if the Dark Master gets the keys first? I'm not scared of any Dark Master, and those are my dad's. Yagamba tasobola kutya Dark Master yenna. Nange wankube ngumi. Kati Oli akangira eri Leslie kirese bonna kirese abalwanyi bamuluka mulamba. Lwaki otumalako emirembe? Kwata wano. No, naafuna embuuku. Kimuyodde. Tabu yino. Kikutembadulo. Wankube ngumi wano. Anzise. Umbwa. Yaluma mu livansi. Good boy, PT. Akirumye mu livansi. Yakiva we baagaana. Kwate ngumi endala. Tonzanyisa. Wobeera mu tiribithia. Oba n'amaanyi ag'enjawulo kasita banga osiimiddwa ja kukuyoola. Yangwa tugende. Ne batandika. Mugenda wa? Bijja byogera nga biraga mafini. Mugenda wa? Mukomeewo. Kikyo. Tujja bakuba eddogo lya bomu. Tujja bakuba eddogo lya bomu. Waliwo ekiremeddeko. Kyekikomanda ky'ababuusi. Kiyoola ono. Nywezaako. Kumbe nga muzito wa simanyi simugenda mmanju. Kimuyodde. Mujjako atomera wali. Kyalemererwa obuzito bwasukka. Obuzito bwasukka. Naye ono waliwo n'atajja kuyoolebwa. Where are the keys? Here. Open this. Ke katangala ke yayodde. Bisumu zaabiina kweni obirabye. Biweddeyo ebirala. Ebirala biweddeyo. Great, now there's 3 of us. Nezireeta obujigiri. Byonna bisangibwa eno bulogo bwa mu kibira kino biba kusaidio singa biba bikusiimye. Mulimu amaanyi ag'ekizikiza n'amaanyi wange. Tuviire obujigiri. Viire obujigiri. Akajigiri. Kataami akajigiri. Muddangayo. Come on, PT. Nga balampa waggulu. Ebisumu baali babitadde n'ebisumuluzo. Nga kye baagala kwe kuleka nti mutaka bamusapurayizinga. Kati ate gyali awalampa obijjayo kumbe empungu zaagala kudda. Empungu obujigiri butubeeredde ki? Yamutomera. Kaali nno laba ekigwo. Waliwo eyabaka. Naye nga otulina omukono olinga alinga atudde mu buliya. Ali mu buliya. Timmala gagwagwanga mutyo. Kwini naye ani ambase. Ogenda okulengera kyambadde. Mujebale. Beba kakati no. Oluberebere Adamu yali mu size eyo. Abantu majjanga mukogga. Kijja tuka ekiseera nga abawanvu abasinga mu nsi be bakyali siminino. Hey.
ebitonde byedda byali binene nnyo. Buli kimu kyajjanga kikendeera. Edda walabanga enkota y'ettooke enkota emu eriisa ekyalo kiramba. Naye kati osanga enkota ng'eriko obuwagu busatu y'enkota. Buli kimu kyajja kikendeera mu butonde empola. Ebintu bikyuka buli mulembe n'ogwabyo. Bayi bebe abaana bawulira simanyi bakuvamu primary simanyi somero nga bakyasoma bonna ne batuuka ne babanga sibakyasobola kwawukana. Naye osanga egundi wali kwata agasumuluzo go kwendi agasumuluzo gange ogaleese adayagala amutulugunya amuggyemu ssente ezigula empya. Bubamba taata ababanda weewunya omwana aba agenda zijja yamugenda mpa ssente ezigula empya osinga okunsuubiza oleeta ebisumuluzo. Yes, 3 times. Yakuba emirundi esatu. Friend. Girlfriend wo. Girlfriend. Si girlfriend. Hey. Hello? Yes? Yes. Wait. Linda. Who's this? It's a Saturday, but it's your teacher, Miss Edmonds. Yenze teacher, Miss Edmonds. My nephew's into the city to the museum, and my sister changed her plans last minute. Ba Matthews basindikiddwa mu kibuga. Sister wange n'akyusa plan nugenda ku museum. Wandigadde okujja nange. Mama. Is this the baby? No, she's fine. Mabel's got her. Waliwo obuzibu? Teacher wants me to go on a field trip today. Is that okay? Omusomesa alagenda naye leero kiri okay? Kweyise wali tabo. Miss Edmonds? Yeah, I can go. Musomesa amuyise bagende bonna. Yeah? Yes, ma'am. Oli bulungi kwenye mama. Kadi asooka n'atunula. Forget something? Olina kyeweerabidde? No. Nedda. Naye nga andyagadde okugenda ne Leslie. Naye laba bw'agenda ne Leslie ayinza okulema okuba amanda. Abaana bava buto ssebo nga bataamu. Kati mukwano gwe nga amuleka. Naye ng'ate n'oli naye amuyinamu ka feeling ako. Naye lwakuba ate amaaso g'omusomesa gaamukuba. Naye nga ku myaka egyo tosobola kumwatulira. Omuntu abeerawo ng'agayisi nga tubadde emyaka gye gimu. Nyabula. Naye nga y'omusomesa aleese omwana ku museum ng'omwana muyizi gw'asinga oyagala. Kuba amusitulirako ebitabo n'ebintu ng'ebyo. N'abasomesa babeera n'abayizi nga mikwano gyabwe. Naye ate abaana abanywanyagavu batandikira okugafulumya. Ekirika sendikaddiwo naye kakuba madamu Nola amanda. Do you like it? Okyagadde? It's Bruegel. It's one of my favorites. Kyakabe emu kwensinga okwagala. Kumbe n'omusomesa abyagala. Omanyi otya byenjagala ennyo? Ayi naye n'obyagala. Kyava atunulira wali eri. It's amazing how much detail is put into it. You've been to a museum before, right? Walazeeko museum? No, it's my first time. Nedda gwe gusoose. N'ebyamu ng'obyagala nnyo. Then I'm honored. Bingi ebirimu ebimwewuunyisa ate nga n'omusomesa abanga n'ensonga lwaki abyagala. Tugenda maaso. Such a nice day out. It's been raining so much this month. I was beginning Lubadde lunaku lwa njawulo nnyo. where the sun goes into the cave and vows never to come out. Kutambulako. You know about everything. Olabika bingi by'omanyi. Long shot, but I do try to keep an open mind, and you'd be surprised what finds its way in there. Yamuga ebiseera ebisinga bw'ogezaako kuleka ndi oggula endowooza zo ojja kubeera surprised ng'olaba obutonde obumu ate wali tolabanga. Bye bigambo byebimu n'omuwala bye yamugamba nga Leslie. Bane abantu muyige entunula kyava atunulira omusomesa kwini kiki. Kadi yawulira nga agala kwogera naye nga bayinza omuddizaamu oluyi oba musuula ebibuuzo ku ssomero.
n'asimayiringa mungo omusajja awo. Absolutely. Embeera zo z'abamigadde Ismail ategantege kirungi okutambula naye tunadde mutambula ffenna kwesi wali buzibu. Absolutely. Feni mwana waffe. Name have you been? Kana tobedde oliwa. Mom, I asked you. Nakusabye nga ngenda. Kuba mama yaleka adde mutulo. Hush. Dad? Tulowooza ni wafudde. What's going on? Tekigenda mu maaso. Your friend Leslie is dead. Mukwano gwo Leslie mufu. She drowned in a creek this morning. Yafiiridde mu crib ku makya ga leero. I think she hit her head. Twalowoozezza nti oli naye. No, it's not that kind of rope. Eyo si firimu oba katemba gye munyumya. But it did. Mufu twalowoozezza nti ke yafudde naye wafudde. Kirabika bambi omwala yanoonyeza mu bayinza munne nga tajje ng'egyadde Saturday. She's not even. Enkya Sunday balina okugenda ku kyaki. Yasazewo agende ng'alowooza munne ajja musangayo katakikkiriza. Kyava ajja misinde. Ogenda okwetegereza poliisi bwe likiteza addewo accident. Yakwate kubona akoma omusajja wattu. Nasaawo n'oguzito tebamusumbuwa. Naye ng'agaye bino si birungi okusaagiramu. Kyava gye ogutaba. Yali yamusiiga naawe wamulabirako. Bino emusaba wala ebifaananyi mbu naakulabirako awo. Oli yamwesiigira amulabirangako awo. Ku ye bw'atyo wafaanana. Kaakati taata yajja oluvannyuma buvunaanyizibwa bwe. Agenda otuuka. Oli yawunze buwunzi. Yagudde wano ne yeebaka. Yabirowoozezza mbami nga tabitegeera. Mukwano gwe yafudde ku makya ga leero. Mulambo gwe gwatwaliddwa mu ggwanika. Sooka amuggyako ekitabo. Simanyi wa bataata abamu bino mubikola. Bataata abasinga banjuli abo bazikiruma ensi. Teweebikka ani anaakubikka. Oli alabiriza bulangiti yo bulijjo yegombe gy'ebikaloota gy'ebisaagi nona. Kali ku makya. Hi, honey. Wazze otya mukwano? I gotta do my chores first. Sooka ofune breakfast. Now you just sit down. Sooka otule. Tukuwe ekyenkya. Twalowooza tulina okuba. Jess. Yes. I thought we'd go over to the Burks today. Twalowooza nga tunagenda ku byakungubaga tusooke tulye. Paying what? Okungubaga ki? Tannakkiriza ni munne yafudde naye nga webito biba ku bantu abamu. Oli afa ne bamuga gundi yatemye naye ng'abiranga eby'omuzannyo. Bamala musaayo ne wayitawo n'emyezi nga takyamulaba naga gundi yafa. Bajja. Ekiwabambi kyali kimumanyi. Manyi bagamba embwa aba muntu. Era omuntu ali embwa omuteeka mutuluba lya busezi. Kuba embwa eringa people. Abakungubazi baliwo bangi. Mu buzungu omuntu wafa maiti tebeeraawo mu ddiiro kanga abakungubazi. Ebeera eri evaayo ku ssaawa ya kuziika. Kitalo nnyo ye muzadde w'omuwala. Yalinga akuyagala nnyo. Leslie never had much luck making friends at her old school. Teyalinga muwala alina emikwano egy'abawala ku ssomero. N'olaba yabeeranga naawe kitegeeza alinga wali mukwano gwe nnyo. Newankubadde taliiwo weebale nnyo akaseera k'omaze naye nga mukwatagana. Kuba buli w'osanga omukwano omupya mu bulamu wabeerayo kiba kikweyongeddeko neera. Wano ale kusiima. Kali taata alumiddwa nnyo muwala we naye ate ono alaba ng'aseereddwa kubanga abadde yakatandika okunyumirwa ebyo wakati we ne Leslie. Pulaani zikomye awo. Musajja atunga ajja
Tannakkiriza walengera omusomesa w'amaaso. We should invite Leslie to go. Twandibadde tugenze ne Leslie. She'd like that. Yandibadde akyagala. Amugenje omulundi omulala twandibadde Leslie tumuyise ne tugenda naye. Naye nga tajja kubeerawo. Kyobala amugaye omulundi omulala twandibadde tumuyise. Kubanga singa tuneemwerabira omulundi omulala yandibadde mufu. Era ekituufu mufu. The purpose of object pronouns. So, Mwana semwandu jajja, semwandu. Naye gwe byampamba. Yakukusabula. Are you nuts? Oli musiru. Go wait for me out in the hall. Gendo ninde bali mu lukuubo. Eating until I get back. Tova mpazi. Ono boy bulijjo mutamu bwatyo. Bulijjo abaleka bulesi. Yes. Omusomesa ne akimanyi. Wayi oyinza okwogerera musuulamu endala awo. Kyova bayogera ali eno. When my husband died, bawange yafa kali esubula. People kept trying to help me to forget. Bantu bangi bajjanga okumbudaabuda okuba nnerabira. But I didn't want to forget. Naye nali saagala kwerabira kali esubula wange. The things that girl came up with. I don't get students like her too often. Huh? So I realize that if it's hard for me, harder it must be for you. Kyali kizibu gyendi era yengeri yemumanyi kizibu gyoli ofiri omuntu gwoyagala eri mbazungu bava butoku bamanya nti omwana ono bakwataganye bafuba okulanga babazimbira awo mukwatagana okwo kubanga omuntu afuna okutereera omutima n'atawankawanka naye bakulaba n'omuntu n'okugamba naye oyo si mulungi ng'oli okakasani omuntu abeera ne pata n'omu kale mbamanyi bwawulira yaleeta okwagala mu mutima gwe okusonyiwa mu ye bintu bingi ebibeerawo naye ngeri omusomesa gyamubuulidde bamusindika teyazzaayo kino kiraba kuno nga ejja afeesa nako zimusiiwa alayika alina gwava okkuba yasalawo afuuke mukwano gwe omuntu yali tamwagalira ddala kati yagala okubeera mukwano gwe ekitegeeza nti munnaabwe Leslie yalabadde esseemu okwagalana oba okuyiga okwagalana ogenda okutuuka muguwa gwe gwamutta kuba guleka gwali gukaddi ne gukutuka kale agenda okutuuka bulijjo bwe basalira ku muguwa gwakutukidde awo Leslie gwamusse kale ekiti kyaguddewo waliwo emiti gyalinga mirongo gyaguddewo ebiri lutindo lwennyini tannakkiriza saagala kasasiro Leslie? agenda okulaba amuyita Leslie! yabuuza oba Leslie yaliyo yamanya Leslie Help me, I can't get a nyamba kinja kukyala gasirukano kati ate gwononya eki ani agambye ojje kalabe keripye wali Here, grab my arm. jangu kati ani agambye ojje kyusa eno oluba worried about you. nje mbadde nkweraliikirire ogenda eraliikirira eri I want to come with you. nyakujja nawe Please go home. genda eka This is our place. wano waffe nga toliiko wange n'oli nyakujja
I said go home. Simanyi kamuna. Jamisinde. What's the matter? Tabuki. Wewe kutawi. Kumbe ono ali munda. Ali mu kibira ennaku emutta. Okumanya yali awulira nti yali ali mnyonyo kwegamba mu musaayi n'omuwala oli. Kino kyawulira musajja wattu. Yava akwata birangi. Muno mulimu amaanyi agatali malungamu agatayagalira ddala besembereza. Ate yatandika butandisi. Yatandika 10. Tugenda muyola leero awedde. Kikyo mulimu amaanyi agatakkiriza yagwa wali. Kakati ekiryo kati. Taata we waatuukira. It's okay, Jess. Kiri okay, Jess. Honey, it's okay. It's all gone. Kituufu agenze. Is it like the Bible says? Bwe balowooza ku nsobi kuyinza okuba okugenda kwamu ne kwavudde ku ye. But I do know he's not going to send that little girl to hell. That I'm going. N'agamba kyonna ensobi ze yakola kiri Katonda agenda mussa magome. Kwendi simanyi bingi ku Katonda. Uliya muzeeyi. Mutamanyi bingi ku Katonda. Naye tagenda kusindika mwana oyo mu Geyeena. Share with me. Nakyavudde ku nze. I didn't want to invite her. Saagadde muyita kubanga tugenda ffenna ku museum. Kwasinga twagala naye ku museum. It's my fault. Kitegeeza siyandize era siyandifudde. Buzibu bwange kwe nedda. Kyatamugambye. Mutegala kuyita Leslie kugenda naye ku museum. Oba oli awo yandimuwulidde ng'ejja kuba mujja wa Amanda. Wali obaddeko awo myaka gyo. Biseera ebyo ng'olinga mupifu naye ng'omusomesa w'okubala owulira mulyoga asinga kiba na omusomesa ono. N'omuteeka multiplication, division. N'ofuna saamu. Taata yamugumya. Ebiseera bisinga bw'okolamu empisa embi katono ate oyinza okusasula ne lwosi. Kakati yafiiriddwa munne. Teyasobola mujjukiza kyakkola. Kyava ajja. Bino bye tuyiga mu nsi yakakambwalidde ne kamukyawa. I'm sorry I pushed you. Omuntu era kikakatako okwetondera muno gw'osobezza. Stupid. Otherwise oba oyinza osasula obubi. Amuga kyabadde kyabusiru okuleka ninkusindika. Ate naye gwe beetondedde kikakatako okusonyiwa. Oli wakwetonderayo oguwa abaagukoze. Agenda okwetegereza. Yes. Sebo kasiganga obufaananyi. Yes ng'ali n'omuwala obuviiri obwa Burundi. Ekitegeeza nako bambi kaalumwa kyenkanyi kuba kaali kabaagaliza okuba mu ssanyu. Ewaka mu baana abaliwo yali akaagaliza. Bajja basiibule Queen oba Terabithia kuba yali amaze okufa. Yateeka akananka ne Queen asaako ekifaananyi kya Leslie. Amusiibula kati akakasizza. Agenda okwetegereza. Alina kye yawulira. Kyava ajja. Kati ate Leslie agenda okwetegereza. Jess? Yes. I'm sorry, I didn't see you.
badde sikulabye. Are you in Cumber? By your house? Yeah, of course. Basenguse. Hey, I meant to, nga wakajja mu kitundu muwalawo n'afa oyinza ogamba wajje ew'ebisiraani yavaawo buvi musajja wattu mukuddize kwendi kyemanyi Leslie yandibadde musanyufu ng'ogenze naye kyeyakola yambuuza oba embaawo ze yadde akozesa okuddaabizeeko aziresse era n'amusaba oba asobola ozikosa kwesi wali buzibu sikyazeetaaga yakomawo bingi beera alina okusooka okulowoozaako oluberyeberye era yalaba waali wavudde obuzibu so singa yatereezaawo tebandigudde mu mbeera eyo. Kino kye yakola bwakimaliriza We're playing by ourselves. njagaza ki But I know the most incredible place to play. mbanya nakutwale mu kifo ekyakabi ekyokuzanyiramu About it. Not Brenda, not Ellie. tewali n'omu akimanyi kabere Brenda kabere Eli kabaani Think between you and me, ebyange nange nothing but a baby. You're right. And she's not ready to be a princess yet. You'd have to train her and stuff. yamugamba oli tayinza kubeera princess kati Let's feed the princess. kyoga nina buli kimu kiraga nti ndi princess kwenjawo nkulage mumbejja bingi sebe bikutula abantu ne bakakkana oli ayinza okuba nga yeewanika kadi yakakuba endobo ya bumbejja mbona abali ewaka kekafaanana abambejja kebabeere omuto gwe bakazaala oba bali ababiri abakulu abalala ng'akaleeta. You're not peeking, are you? Tobanga olingiririza kweni sinnaba. Yagaye kazibirize agala ebyesava kale tunula wano siwali kiyinza kutusobola. Nothing crushes us. She made this? Gwe wabikoze bino yataddewo olutindo naye oluberyeberye singa lwaliwo kyandibadde kyangwira munaffe Leslie okubanga asalawo nga tafunye buzibu. Yakakoledde n'engule okuva mu bibowabowa kuba abambejja bambala engule ne katandika nako okuzimba nga bo. Arriving today is the new future ruler of Terabithia. Yamuga kyonna ekigenda okubeerawo olwaleero kwe kulabika ni nkulaga oba okuzuula ekyo kye twali twazuula ye ne Leslie. I don't see them. Waliwo ebitonde ebiri mu bwakabaka bwa Terabithia. It's anything you can imagine. Nsi erimu buli kitonde kyonna kyosobola okulowoozaako. Mind wide open. Ky'olina okukola kwe kubikula endowooza zo okulabika nti obikulirwa ku ebyo ne kajja wootuuka na buli kimu kiba kyabufuusa. So what do you think? Olowooza ki? Buli kimu ne kikyuka. Can there be purple flowers? Waliwo ne purple flowers, ebimuli bya purple. Kweni mwene ensi buli kyoyagala gye kiri. Laba ebitonde byayo. And a castle. Waliwo olubiri, si kyekyo? Flags. Of course. Genda okwetegereza. So Jess, Ebitonde byonna ne bijja bivaayo. Baatandika okubikulirwa ku ebyo bye baali sibalabanga. is there a king? Naye nga kino kyali wakati waabwe. Ye ne Leslie naye nga okukkiriza kwe kwali kutono. Yandibadde bino byonna baabiraba. Kye baali balabyeko Herode ono. Kuba yali abataasizza bingi. Kyava jja ne bajja
kuye bangule ne bamwambaza kulwokuba mu baganda bono gwasinga otegeragana naye gwe yaleeta abikulirwe ku ekyo laba obutonde obuli eno birengalo mukulu yuli kuyini muyiteewo mu lubiri wulya oba alya kati obutaasa bumeka obw'emmere okubanga kutta ayinza okuba alya mu ndebe kati kyemisana ndebe za lumonde 3 kawunga kazimba ayinza okuba alya ndebe emu bye byamufuula ow'enjawulo mu bulamu birabwa waliwo obwakabaka obuli mu nsi mwe tuba naye ku bantu aboonoonyi tosobola kubikulirwa ekyo mukendeeze ku matooke musobole okulaba ku bwakabaka obw'enjawulo bwetyo bwegenze nagambye ek music ku Yamaha shop number 59 ebadde kutusibwako banaffe abanice kale powder abakolera nice tangawuzi tea maama lususu yabakoledde ekizigo ekyomulembe mu maduka na mu bisange ebadde nvamu emizi video natenga bulijjo naye nga nagambye ab'omukirombe ensambya mujja zisange wa Isaac awo ku You were always gonna be mine. You know that we can always be